bakanonye flaga y'ekibiina ky'NUP okwesimba w'Nansana municipality nkakasa ate bwe siibenze ani anaaba okubanga ensonga tujja kuzoogera bulungi. Nze nkakasa nti ebbaluwa yange esooka ngirina mawulire, ebbaluwa yange ey'okubiri ngirina mu kukwataganya ebitongole n'abantu ba bulijjo public relations management. Kakati ensonga zonna ez'okwogera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuzijja wansi okuzituusa mu parliament, ekyo nja kukikolera ddala bulungi era nsuubira nti akakiiko ka EMC kajja kundabamu embavu okwanika bendera y'Nansana municipality. People power, our power, our power, people power. Ebibuuzo ebibuuzibwa akakiiko k'ebyokulonda oba ebigenda okubuuzibwa muli obyetegekeddemuko kuba kusanza olinga nga alina byoyisaayisaamu obyetegekeddemuko era weetegese otya okuba nga obyanekula? Nga bw'omanyi nti bw'oba ogenda mu finals tomanya musomesa kyagenda kuleeta, badde mpisaayisaamu okumanya netesitesenta okusingira ddala my credibility kubanga bajja gitunuulira nnyo, n'ekyokubiri alignment with the party structures and the party principles from the national principles ez'eggwanga. Nsuubira ebyo nabyo mbadde ntunulamu ng'omuntu n'okumanya ssemateeka w'eggwanga kikyayogera, amateeka amabi agayisiddwa kikyengogerako n'ebintu ebifaana bwe bityo, kubanga nsuubira ng'omubaka parliament abo bajja kwetooloolerawo nnyo amateeka agamaze gayisibwa g'ogerako kibonoobeera mu parliament kikyonookola okulaba ng'ebiteekateeka ebinyigiriza bannansi n'okusingira ddala okukwata abantu baffe okubasiba kikyoneza okuyogerako ebyo mbadde nyongera okutunamu n'okutakula ezimu ku nnyingo ssemateeka kyezoogerawo. Ensonga ya protestive vote abantu b'Nansana baagitegeddemukko badde ogibayisaamuko oba? Buli we mbadde mbeera n'okusingira ddala jjukira ffe aba National Unity Platform babadde tebannatuwa nnyo mukisa kutalaaga, naye buli we mbadde mbeera mu kuziika mu kyaki mu bantu b'ensinkanye nga mbabuulira nti bassebo ne bannyabo ekigenda okutuyamba n'ebintu byonna okutambula obulungi. Akalulu kaffe bw'omala okukanoonya kalonde, bw'omala okukalonda kakuume, bw'omala ate okukakuuma kabanje kubanga tukeetaaga. Kale ensonga eyo ebadde nkulu nnyo nga bantu gibategeeza era nga tubagamba nti mweggyemu okutya kubanga bw'otaakikole ani anaakikola, ago ge maanyi ge tusinga okwetaaga mu bantu. Butereevu kankomewo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribe nga nnyongera okukujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo we twogerera olunaku olwaleero ababaka ba parliament naddala abava mu bitundu nga Wakiso district abava mu bitundu ebya West Nile n'abava mu bitundu ebiranga bwe twakutegeezezza ebya Kigezi sub region bagenda kubanga olunaku olwaleero baveetingibwa era kadi y'ekibiina kya NUP yeebaleese wano ku kitebe tewali nsonga ndala. Kakati okusinziira ku byogenda okulaba ne byendi mu kugenda maaso n'okubanga nkulaga akakiiko aka EMC kye tuyita Election Management Committee kagenda mu maaso n'okutandika ensonga z'okusunsula oba kye tuyita vetting process. Nga bwe nkugambe mu lutambi olusembyeyo njagala owulire ekibiina kino kikakasizza nti okusunsula kuno oba vetting process egenda kutambulira ddala okuva olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 era ng'omukyala amanyiddwa nga Harriet Chemutayi nga ye chairperson w'akakiiko kano avuddeyo n'akakasa bino nga bw'ogenda okuwulira mu katambi era nga bw'engenda okukakuwa kati nga sinnakuwa katambi kansooke nkuyiseeyiseeko mu mawulire gano mu kiwandiiko kino then nkuwa obutambi obw'enjawulo ogenda kutya n'ensonga eziri ku kitebe. Wuliriza eno gye bayita Red Zone TV. National Unity Platform starts vetting 2026 aspirants for parliamentary flag. Ekibiina kya NUP mu butongole officially mu mbeera eya transparency oba ey'obwerufu batandise process oba enteekateeka ey'okusunsula abeegwanyiza kadi y'ekibiina kino. The National Unity Platform NUP will today begin vetting aspirants seeking the party's parliamentary flag ahead of 2026 general elections. Ekibiina kya NUP nnyongera okukakasa era nga nsinzira mu kiwandiiko kino nti batandise nga bakulembera omukyala amanyiddwa nga Harriet Chemutayi chairperson of the NUP Election Management Committee batandise exercise egenda okulwaninga wakati w'ennaku z'omwezi 15 paka nga 21 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda weekuumire ku mukutu guno byonna ogenda kubanga obitegeera. Bagenda kubeera ku kitebe okuvanga ssaawa 2 buli ku makya weekly days Monday paka Friday okuva ssaawa 2 paka ssaawa 12 ezakawungeezi. Kakati n'olunaku olwaleero ogenda kuwulira olunaku olwaleero Wakiso district West Nile ne Kigezi sub region yegenda okutandika. Olunaku olw'enkya tugenda mu Kampala City Acholi ne Ankole ogenda kutya mukutu gwa Red Zone TV aba Greater Masaka Langone Toro Mwerinde alugenda kubeera lunaku lwa kusatu omukutu ogwa Red Zone TV byonna ogenda kubeera ng'obifuna naddala gwatambula naffe toteekeddwa kubaako nsonga yonna gy'omiisinga okujjako gwatanaba kubanga osubscribinga. Kirira wansi mu comment section teekayo obubaka ani candidate wo ani gwe wandyagadde abeere ng'aweebwa kaadi ate bwe batagimuwa yimirire emabega w'oyo anaaba agiweereddwa. Ababaka ab'enjawulo
ku kitebe kya National Unity Platform balabiddwako nga bongera ogenda maaso n'okubanga batuuka. Ndabyeko omukyala amanyiddwa nga Betty Ethel Naluyima atuuse bulungi nnyo, yeegwanyiza ekifo kyalimu agamba sivaawo nkyayina ebyokutereeza bingi nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba Foot Soldier oyo naye agamba ekifo ekyo nkyagala byonna ogenda biraba mu butambi obw'enjawulo bwenkuleetedde. Kuliko abantu ab'enjawulo bw'obadde totera nnyo kulaba wabula nga nabo bajja era nga nabo bamanyiddwa era ng'olunaku lwaliwo bazze kubeera nga baveetingibwa nga wetwogerera embeera ey'ensasagge yamaze dda okubeera ng'egwa ku kitebe ekya National Unity Platform. Ebyokwerinda biri gguluggulu newankubadde nga ate mulimu abasajja abalinga abaagala okudiployinga mu ngeri yetutasobola kutegeera naye nga ate ekibiina kigenda mu maaso n'okubeera nga kiveetinga. Kakati wuliriza abamu ku babaka abaliyo bawera nkolokooto nga bwe balina ebyokukola ebingi era nga bwe bakyagenda maaso n'okuba nga baweereza. Era ababaka bano nga mwe muli omubaka amanyiddwa nga Honorable Muwadanku Nnyingi gwe nkugambye omusajja akiikirira Makindye akiikirira Kyaddondo East eyaddira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mbigere naye awera agamba kaadi nkyagyetaaga kubanga ebyokukola byenkyayina mu bantu ba Kyaddondo East bikyali bingi nnyo. Wuliriza amukutukoli gwa Sama Uganda Media tuli live ku Facebook page eri official kutambulira President Maso n'okolwalyo nga bumadde nkuwaddeko ka appointment akasoose ababaka ba Parliament n'abo abegwanyiza abaliyo n'abegwanyiza unakolwa leero process lwetandika ya vetting tugudde abasinga bamuyita taata Kyaddondo Honorable Muwadanku Nnyingi. Taata asooka buze ku bantu abatulaba. Bannayuganda balamusiza naddala bannakyukakyuka mwabali bano mu Uganda abali ebweru w'eggwanga ate ne bakama bange abanonda ab'Ekyaddondo East mwena balamusiza wakati w'ebisoomooza kyampisa okubabuuzaako naye amanya nze Muwadanku Nnyingi mubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo East ate era emyaka ena egyakayita NUP yansindika Parliament alina empovunaanyizibwa okubeera minisita akwataganya ensonga z'amawanga amalala. Kale olwaleero mu process ya National Unity Platform ekibiina mwenva nga twolekera protest vote eya 2026 wakati w'emitendera egiyitibwamu NUP yateekawo enkola ey'okuexpressinga interest abaagala okukwata bendera bitundu ebyenjawulo era neteekawo enkola nti akaseera kajja kutuuka wabeewo ogasimbagana n'akakiiko akakwatibwako ebyokulonda ake NUP. Kale lwabadde luli awo nga balanga nti ngenda kuza omwezi 15 lwe lwaleero Mande guno omwezi gwennyini nti buli yateekayo okusaba kwe yeetaagibwa abe nga yanukula kajojijoji y'ebibuuzo zegwolaba onsanze ekisooka ndi musaala omukama Katonda obeeze ndi musajja Busiraamu Katonda asitula gw'abayagadde n'akkakkanya bw'aba akoze eki gw'abayagadde ate mu mbeera zonna tukulembeza essaala newankubadde nga nkimanyi netesitese bulungi ekisooka okunnyonnyola olutabaalo nga bwe lukoze eki lubadde munye olutabaalo lwaluli naye lwali luwanvu. Oyo ye mubaka akiikirira abantu ba Kyaddondo East mu Parliament eyasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubeera nga ataakwata flaga y'ekibiina kya NUP era bwe twogerera akomyewo agamba nkyagenda mu maaso n'okubeera nga nkiikirira abantu bano. Kakati ekiri ku kitebe nkugambye kika batandise n'ababaka abakyala era be bagenda okusooka okuveetinga then oluvannyuma bakuleetera abalala. Nina ababaka bendabye oba ba candidates abeegwanyiza kadi ya NUP ku kifo ekimu bajjidde wamu bazze boogerezeganya nga baseka sitegedde oba bakkaanyiza oba waliwo ekibaddewo. Jjukira akakiiko kaabategeeza nti abo bonna abali wiiringi okukkiriziga oba okuteesa ne bakkiriziganya nga bo tubaaniriza. Kakati nina bendabye bogenda okulaba mu katambi ke ngenda okukuwa naye nga sikeekano akaddako ngenda kukuleetera ababaka b'e Busiro East bajjidde simanyi oba bajjidde mu mmotoka emu naye bazze lumu batuukidde wamu tetumanyi oba basoose kweteesa ogenda kubira sooka abakatuuka mubaka akiikirira ekitundu ekya Busiro South ndi musanyufu era nebaza Omukama sooka tuwadde obulamu kaseera kano
Kamulindwa nkatuuka era tuzze mu bazadde baffe nga bwe twamala okukola okuteekayo ekisumedeni yaffe genda kuddamu okuweereza abantu ba Busiro tuzze essaawa ezatugambwa era okwongera okwetaba mu prosesi nga bwegenda eya veti watusuubira olw'ekisa kya Katonda tujja kuvaayo ng'era tulibawanguzi kubanga abantu tubakoledde ekibiina tugezezzaako okuba abeesimbu nsuubira nti Omukama ajja kuba sayidi yaffe kubanga abantu nabo bali ku sayidi yaffe. Luno olutalo oba lugendo olututwala mu 2026 tetusuubira okugjako nakyemalira. Mbajjukiza bulijjo okuba omubaka wa paalamenti mu Uganda ya leero kimenya nnyo nga tetulina pulezidenti akkiririza mu rule of law. N'olwekyo tuzze okwongera okulaga pulezidenti waffe twagala kwongera maanyi kulaba nga tutuusa eggwanga lyaffe tusobole okuba nga buli omu limukolera neyange. Kakati oyo gwolabye ye mubaka akiikirira abantu b'e Busiro sayidi eyo amanyiddwa nga Honorable namukuwaddeko emabega kaawo amanya nti ng'erabira bangi nnyo naye kakati anjagala okutegeeza gwampuliriza waliwo ababaka oba bacandidates abeegwanyiza ekifo ekya Busiro East. Ndabyeko Engineer Lutwamwa Peter ono yajjayo dde empapula yeegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira abantu ba Busiro East ewali Sseggona bazze ne Sseggona n'omwami oli gwe nkugambyeko eyavuganya ne Sseggona Independent abantu bano bajjidde wamu bazze lumu ate bazze banyumya nga bwe basekaaseka era ne ku kitebe balabiddwako nga batudde wamu tetumanyi oba basoose kukkaanya nendoza kino ke kakiiko kye kaabasaba bwe muba muyinawo omwagaanya ogukkaanya nga mmwe musobola okukkaanya then ne mutatuwalira budde ne muba nga ate temutuwa buzibu kakati birabe. nga kwe kuli ne Mathias Walukagga nga bw'obalabye bonna abo nga bw'obalabye mu katambi ako baagala ekifo kimu era bonna beegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira abantu ba Busiro East. Kakati ate kankulage Big Eye alabiseeko ku kitebe kya NUP ono naye ng'agamba nange njagala kaadi ey'ekibiina kino. Big Eye gwe njagala okukulaga then oluvannyuma nzije nkulaga ate ababaka abalala ogenda kutya. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV ensonga ziri ku kitebe kya National Unity Platform era ne abannamawulire nga Sama Uganda Media n'emikutu emirala gyonna bagenda mu maaso n'okubeera nga bakutuusaako kyonna ekigenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform. Kabaka Big Eye n'abamu ku bannabyabufuzi abalala abeegwanyiza kaadi baatuuse dda ku kitebe nga bwe njagala olabe ate nze nzije oluvannyuma ndyoke nkwongereyo. Wuliriza bino tubeere nga tweyongerayo. Ruchiyo TV naye wali wano Sabayimbi soko obuze ku bannayuganda nkulaba naawe naanise yo gwomu kubazze onokulwaleero bannange bannayuganda bonna abali ku Ruchiyo TV ku Ruchiyo TV mbalamusizaako olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nga tulinze kuvetingibwa so tutegese bulungi abaka bangi we bali so katulinze bulinzi time naye nga omanyi basoose n'abakyala so ffe tukyalinzeemukko then after bakyala then tujja batujja ebibuuzo tobitiddeyo bagenda okubuuza sibitidde ndi confident n'okuba ekibiina kyange nkimanyi manyi n'ebikikwako manyi n'emirimu gye nnina okukolera abantu oyo Sabayimbi naye wali okulaba nga buli kimu tukikuweereza omulungi atulaba akaseera kano ngenda kuba nkuwayoko ku bantu ab'enjawulo baliwo akaze okuba nga bavetingibwa kankuweko nekono abe nga akubuuzaako yono egwe bayita Silvia Namutaba sooka obuze ku bannayuganda igwe ozze kukiikirira abantu bawe abantu tebakumanyi tuli live ku Ruchiyo TV oba buli emizannyo abali live ku Rutindo TV sabati nayo bali kumpa mukisa guno eno erinnya lyange nze Stuart Bwama
nga ndi member wa National Unity Platform ndi mwana muzaale w'eyo Ntebe era nga nze chairman yayisa bannange mu kalulu akagwa mu 2021 ate essaawa zino nze chairman wa Kkungo wa Wakiso district yonna nvuddeyo okulaba nga nsangula bannantebe amaziga nti luli abantu betwesiga badyamu olukwe era ne bagenda essaawa zino tubawulira bali mu muti gwa jirikiti naye temutya kubanga ekibiina kirimutuwa omuntu omupya agenda okujja atunazaako ennaku twagala okulaba nga ekibuga ky'Entebbe capital city yasooka ekibuga ky'Entebbe wali state house ky'Entebbe wali zoo n'ebintu ebirala ebyenjawulo nga tukiza ku map ate tulabe nti bannantebe bafuna eddoboozi erinasobola okuba nga boogera ensonga zaabwe mu mwenna bali ku nnyanja abavubi bakadde baffe bonna bali mu informal sector mu butale na buli kimu emisolo nga gibafuukidde emisolo tugenda kufuna eddoboozi genda okuba nga lyogera okucekinga ku maanyi g'amagye agali ku nnyanja n'abakulembeze abataba kitiibwa mmwe bannaffe abali wansi eyo. Yes, oyo abadde ogenda Kikira Wakiso amannya tebagamanyi abantu b'Entebbe amannya tebagamanyi lyange nze Lubwama Stewart. Okay. Honorable soko obuze ku bannayuganda tuli live ku Lukiryo TV era ogenda kukiikirira wa nkulaba wanyumye wenanise wenna wonna soko obuze ku bannayuganda akaseera kano bannaluguliro bannange bannaluguliro tubalamusizzaako ate muzikiriza okwebaza mutambudde naffe kuviira ddala eri mu 2020 buze tutambula nammwe mu nsonga okulambika enkyukakyuka nga bwetambula erinnya Sylvia Namutya bafuuku soja ate omuzoganyi revolutionary twasalawo guno omulundi tujje twekwatiremu nga tulaba nti omulamwa tugenda tuguvaako gw'okununula eggwanga lyaffe tukyali ku ogwo gwennyini nti abantu abasinga batuuka mu bifo ne babeera comfortable ne beerabira nti Entebbe ennene obukulembeze bwa waggulu pulezidenti waffe tanababufu ne tunaabutuukamu so kati ensonga lwaki tuwesoboddeyo tetwagala twetuleko nga pulezidenti bwetugamba nti woolaba nga waliwo ekitawesimbewo vaayo otambule vaayo okulembere so olunaku olwaleero tugenda kuwa ekibiina kyaffe omukisa kitusunsulemu kisenge gye tuli bangi sirinzekka naye ngenda gwe banaawa nja kuyimirira naye because nze ndi wa National Unity Platform emisala n'ekiro naye ate nga nange muli mpulira nti ngenda kusobola era ekibiina bwe kinaaba kimpadde omukisa sigenda kiswaza bannayuganda sigenda baswaza mubimanyiko byensobola okukola ate engeri gye tugenda mu protest vote nkakasa mwetaaga striker mwetaaga dangerous substitute nga Namutya abawaali azaamaliridde mweteefuteefu so bannange tubakubiriza tetuva ku mulamwa bingi ebibuzaabuza essaawa zino tusigale ku mulamwa kano ka moment is just a moment omulamwa omukulu gwa kununula ggwanga lyaffe tukooye obuli bw'enguzi tukooye ekibbataka mu ggwanga tukooye ensoma embi tukooye ebyenjigiriza ebitali ku mutindo ebitatuukana na mutindo essaawa eno abazadde bali kuzza abaana mu masomero abasinga tebalina ssente so mwenna tubakoowoola guno omulamwa si gwa pulezidenti waffe Kyagulanyi si gwa National Unity Platform yekka si gwa bukulembeze bwa NUP si gwa bana bakulembeze bali mu kusunsula gwa buli munnayuganda ffe just bagenda tukwasa mu muli ogiteekedde bulungi nnyo oba omuweereza omukola yeetegese oba obadde muweereza kitegeeza obadde mwetegeko luli osobola kwetegeka leero so tuze wano kwongera kugattako ekibiina kyaffe kyekigaweereze. Alright. Omubaka Masaba ogamba otya taata wetegese bulungi nnyo ebibuuzo na owulira nti ogenda bbirya buli abuva tulimu kuyitambulisa katono nnyo dakika katono nnyo olekeddeko bigayi kitegeeza process bwe tunnatuuka okay sawa yembe akofira akakubye nansano ogirese egamba ki nasa atalina tabu mungi nnyo yendiridde okulinde kigenda okuva ino so kati nange ndirede netegese dda okuba nti nonziramu ebibuuzo byonna so I'm ready for the voting process. Okay omuko tukoli gwa Sama Uganda Media tuli live ku Facebook tuli live ku Facebook ya Sama Uganda Media banji bamanye nga mama Ntebbe Alice Nabata wakabe nnyo ze mumanye ab'Entebbe simanyi mama ogamba otya Ntebbe ogirese otya Just bali mukumusabira omukama ate moyo w'amagezi tekulungi ebibuuzo ate ku nnaku lw'okulangirira kale basome ku mukutu ganda batema muri Joyce omukulu waabwe ku tiketi adake Ntebbe osibite mama gwolekedde ono gozo mu ekikonfide mwezi nabo wolekera ku ssomero
Alhamdulillah. Osibite tata. Oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media ku Facebook, guli official kutambulira ku president. Amanya go ne wawo ogenda okuchekerera. Amanya oberinya nze Gala Charles Wilson. Busiro East. Muli okakasa nti ebibuuzo onaabiwuuta buva muli owulira nti obyewulira oba mulimu okuti kuwambadde ndawo obikula ekitabo bwe kibika bwe kibikula bwe kibika nga kyo lwaki kibikudde ekuzogenda kubiddamu wabandi memba NUP ebigenda maaso mbimanyi bitukolamu mbimanyi nebyo twetaaga mbimanyi ekitegeeza nti kadi owulira nti ogiyina iyo kadi ojja kugika kubanga alright. Okay, mama nsaba obuuze ku bantu mu dakiika ntono nnyo era wabuulire gwane. Sama Uganda. Hello no. Hello Uganda. This is Mane Mpu wa Kiso district Adako. Mama wa Kiso wammwe ababeeramu abeerawo kurammwe. Olunaku lwaleero nsuubira okugenda n'obuwanguzi. Kubanga neeteeseteese bulungi nnyo. Bana wa Kiso balaba. Ani atuuse. Ani akoze. Yes, nsuubira buwanguzi bwerenga Mukama yankulembedde. Amena. Okay, tata amanya go gwane na era ozze kubanga okigirira ludawa. Eno kakintu musoke kuve Nansana municipality. Anzimba kwa Nansana municipality Adako. Ovudde Nansana municipality. Yes. Eno kakintu musoke kuve Nansana municipality. Era mbaweereza obubaka bwe Nansana nti tusuubira nja kuvayo n'obuwanguzi. Okay. Tugende maaso amanya go era nange ndamutyaba Silivia futu soja tekweka taswala olawe nakwe twesoodde tuyigiremu ate live ku Facebook kwetusinziira okubanga ate tubaweereza tuliko bamekandoza tuli 2 plus ondo mwita Stuart just amanya nawe ogenda okuchekiremo second sisi dakiika mwena abali kusama Uganda mwe bali nnyo kugoberera ensonga zino linnya lyange yenze Stuart Rubwama ndi omu ku abeesobodde okukwatira ntya municipality card ate nga mbasuubiza tugenda kuba tukomawo na buwanguzi yenze Rubwama Stuart abaddewo era aliwo era agenda okulaba nti tuzza ekitiibwa kyaffe eky'entebe waggulu ku map n'okulaba nti ekibiina kyaffe kya NUP kizimbwa okubanga luli twafuna abakulembeze abalyamu olukole. Okay, thank you. Tata amanya gaffe nawo tugenda okubanga tushikirira erinnya nze Patrick Atulamu Kira municipality era ndi omu ku bavuganya okyobaka bwa palamenti wa Kira municipality era nga ndi mukakafu nti okusoboza obuwangulira NUP ekifo ekyo nze mbulina. Amena. Tata amanya gaffe nawo tugenda okubanga tushikirira oba wawe wegwanyiza erinnya yenze Mulungeto essaawa eno meya wa Kasaka Kameso ate omubaka wa Kyaddondo East Adako tukakasa abatuuze ba Kyaddondo East temufunye omubaka nga bwe mbagamba banjire essaawa ey'okubajja ku kifugi ate nga bwetutunuulira ekujjana ky'emaliga. Okay, tuyenze nnyo maama abantu bayinza okubamu bakumanya okumanya bayanjulire era obabuulire gwane era wawooli. Erinnya nze Betty Efonalima omukiise omukyala owa Kiso District tuli wano ku kitebe kya nga tuzze twongere okusunsulwa bana wa Kiso nsaba mbategeeze nti nga bwe mbadde mbakiikirira era mundabye nina okuweerera ddala olunaku lwaleero nkomyewo mbe nga nnyongera okuba nga neegendenyezebwa ate era mmanyi nga Katonda yebuleezi mwongere okukwata kadi ya National Unity Platform tugende mu maaso n'ensonga za Womadini wa Kiso District. Mbasaba bannayuganda mbasaba mu okusiimira ddala bannawa Kiso tubeere bagumu tulabire ddala nga tutuuka kusaawa ezisemba tuli bagumu ne kananka kiiko tugenda kuba nga tuddamu ebyabo. Okay, buterevu okyekumidde ku mukutu gwa Sama Uganda Media to live ku Facebook kutusinzira okubanga tubaweereza biki ebiri mu kubanga bigenda maaso wano ku National Unity Platform. Mulongo babuuzeeko beyanjulira amanya nawe obugenda okucekerera amanya omulongo babyeriyali okubira ddala Entebbe municipality natuuse dda wano era nga neeteeseteese okusisinkana abantu baffe abakulembeze baffe abagenda otusoyasoya ebibuuzo olunaku olwaleero nga sirinaamu kutya wadde kubanga bye bino ebintu bye tubadde tujja tukola tubeereddewo abantu tubadde eddoboozi erirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino
tubeereddewo bannantebe era nze mbakakasa bannantebe nti wiiri olunaku lwaleero njiina temweraliikirira nti ate omulongo agenda kukola atya. Mbeebaza mwenna abakedde okunkubira amasimu abansabidde essaala mbeere muwanguzi era mbakakasa nti ebyo byennyini ebitufudde ab'omukwano ne munjagala nga bwe munjagadde ne mutambula nange olugendo luno ngenda kutambula nammwe. Sigenda kuswaza Ntebe, sigenda kuswaza ggwanga lyange, ngenda kusigala ku mulamwa gwaffe ogwa National Unity Platform. Mbeebaza mwebale nnyo mwebale. Okay, thank you. Amanya tata na watugenda okucekerera. Amanya erinnya nze Sserunjogi Daniel era nga ndi omu ku babaka abeegwanyiza ekifo ky'obwamemba ku Parliament ya Ntebe Municipality. Ndi wasanyu nnyo okulaba nti ate bannange bonna baakutoowa ffenna ne tubaako olunaku lwaleero nga tugenda okwetiibwa. Nzikiriza nti Mukama ampisizaamu mu kino nenfuna okuyigirizibwa n'okumanya National Unity Platform kiki era ne tutambulira awamu n'abannantebe kubanga tubaweereza nga tubawa obuweereza obwannamaddala wansi ku ddala ku ground. Nate mu kaseera kano kakwongera kutukeberamu olaba nti tusobola okuba nga tuwanire era mbasaba mwesi ekibiina kye kinaaba kisazeewo bwe kinaaba kituwadde bwe twetaaga. Amina. Okay, buterevu mukutu tukyali okugwa sama amasaba mbako mutola mutuule muli babaka mutuule mu ntebe tutulaawo tuli babaka ba Parliament nego gwe werekeddeko sigenda kufuna kanfuna we Busiro Busiro ya leero Busiro eri mu Wakiso tuli ba leero soko beyanjulira amanya nawe ogenda okucekerera. Amanya n'eddoboozi ng'ekiyingi Sadat amanyiddwa nga Asadaman Makewe nga nze omu kubalaga obwagazi bwange okwesimbawo e Busiro North Constituency. Tuli mu Wakiso nze omu kubakanya nti omwenda so olunaku lwa leero twetusookawo abawakiso era ndowooza bisinga okuba ebingi naye kyo mubamanya obuwanguzi bwaffe kimanyi. Muli owulira nti kaadi ye Busiro ogina muli owulira nti wagina muli kaadi ye Busiro ogina obiri okubibuzibwa owulira nti onaabiyitamu muli kuba mbadde ndaba bw'obikula amazima gali nti ebibuuzo sina kyemanyi bye bagenda kubuuza naye nga mmanyi kimu kineeteeseteese okuba nga nziramu ebibuuzo kyo simanyi ebibuuzo zo answer zina ebibuuzo tulimanyi zo answer nawo tuli ku mukutu gwa Sama Uganda Media muli kukkiriza amekereza ku katono nyo bakanye nengenda bafuna ko interview omukomunga bwe entaje jimba wabakide ababatidde ddala ode so tuli ku Sama Uganda live ku Facebook wensinzira okubanga mbaweereza Zambali namubalazeeko Owekyadondo namubalazeeko n'abalala bangi nnyo nababalazeeko baganda baffe okuva mu Sinai. Yes, how are you? Your name and name? Speak up. This is Emmanuel, an aspirant for Junam constituency. Junam. Okay. Was district in West Nigeria. We are here in Janis Gap, and I believe we should make it. The whole process will be, backed up accordingly as per the required guidelines. And here, the home of freedom, that is the National Unity Platform headquarters. Thank you so much. Feel at home. Yes, Papa. Are you the member of Parliament? Yes, sir. Okay. Introduce your name. I'm called Inspiring before? From Telego East. From Telego East? Is in Telego district. So where are you here? We've come for vetting. You come for vetting? Yes. So you're ready to represent your people there? Very much. Very much. Yes. Okay, thank you so much. Yes, Papa. Your name? May I know who you are? Yes, I must know the person I'm talking to. Yeah, okay, I'm a journalist. Just journalist from here. Oh, yeah, that's better. Okay. Yeah. So I have to first introduce myself, so that and you can name. Okay, it's okay. All right. Okay. Yes, Abiwara Fred is my name. I come from Terego West, an aspirant member for Terego West constituency. For Terego West. Terego West okay.
Okay. So like you feel that you're gonna answer all the questions. To answer all the questions. At my level, elders know everything. Yes. Okay. We have come from it and we are ready for it. Okay, thank you so much. Ogambye wano twafunyemu abeterego tugenda bawulira banasoka mweyanjulira naye nakweyanjulira. Yes, your name and where are you here? Yeah, my name is Can you speak up, please? My name is Sabaliba Kennedy. I think I'm a personal assistant, maybe the person who Oh, so you're just escort, eh? Okay, Mama, happy to see you. What's your name and where you here? It's Oyuru Scholastic from Zombo District. From Zombo District. Zombo District, West Nile. Aspiring for women in Zombo District. Okay, thank you so much. Twagade kubalaga nti NUP ekikirirwa wonna ekikirirwa kuba nti bo ina kusooka kubeyanjulira obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota